kakati tulina amaka nga sapatu zambalwa buli omu. Kakati taata w'abaana akomawo ewaka n'anoonya sapatu bambi ne zimubola. Nina gye nabeeranga nga taata amalina okwambala sapatu z'abaana be n'ateekamu obugere bubiri nga bambi sapatu ze tezirabika. So nga bwe yandibadde ava ku mulimo wandibaddewo essapatu nga zize. Waakiri genda ogulayo lugaabire nga zize, bw'akomawo ng'ajjamu engatto ze ng'ajjamu sitokisi ze ng'ayambala sapatu ze. Omukyala osobola okwambalamu once in a while kubanga bintu byaffe, naye bibeere ng'omanyi nti nnyambadde ku sapatu zaaki za mukwano gwange. Era tugamba nti n'ettawulo tuli ba mukwano, nsobola okwesimulako ku ttawulo y'omwami wange, naye buli omu abeera n'ettawulo eyiye eriko obufuzi bwe, eriko obufuge bwe. Bwe mba nkyayagala okwesiba ttawulo yange toginzigyako olw'okuba gwe oyagala genda kunaaba, kozesa eyiyo. Wabula bw'oba osanzewo yange ng'oba yeri okumpi sinyiiga bw'oba okoze ki ogikozesezza. Okasenya akasenya waliwo ebintu ebyo biri private nga kyandibadde kirungi ne tubyawula. Drawer oba kaveera, tutandike kaveera nga panti z'omwami wo zirina we ziri, naawe ezizo nga zirina we ziri, kijja kuwa emirembe ng'otunulayo butunuzi omanya nti kati panti ze ne sitokisi mwe ziri. So si kubanga akebera mu drawer nga mulimu panti zo zokka, ezize tezirimu. Okirabye bijja byo bino bireeta ensasage, buntu butonotono bwe buti. Omwami kyandibadde kirungi ng'ayina ekikopo kye nga kigobererwako flasika, si flasika yepase naye ng'ayina glaasi ye, ayina ekikopo kye n'essowaani ye. Kiba kya bbeeyi era kiba kirungi. Tuyinza okuba nga tubiwulira gwe gusooka naye bitandike. Mwana wattu omuntu asituka nnyo bwe lwabeera ng'ayina ekintu ekikye. Bamulaba nti edda era abasajja baatuukanga ne kuleva okubeera yenna entebe yaabwe. Yes, omwami ng'ayina entebe ye naye ng'asobola okutuulako n'ewalala era nga n'akaana kasobola okutuulako muki, naye nga bw'ava eri gy'avudde ng'akooye nga muli mu ddiiro tajja kubanga abulwa ne waatuula nannyinimo. Ovalaba nti abamu kati bayitawo buyisi ne bagenda mu kisenge anti eddiiro baali bajjako. Buli omu atuula, ne maidi atuula, ne maama n'atuula, ne bawanika amagulu, omwana ne bubeera ku ntebe. Kati omukulu akomawo n'agamba bano n'abakolera ki, salaamu aleiku, n'ayitawo. So nga okutuulako awo naffe bw'aba akomyewo ng'entebe ye bw'eri atuulamu ne tumubuuzaako naye n'atubuuzaako ne twongera okutebenkera. So twagala okugamba nti abantu abakwetoolodde bataase nnyo obulabe bw'olulimi lwo. Tulekeraawo okwogera ku bannaffe, tulekeraawo okutemerera bannaffe, tulekeraawo okwogera ebintu bye tutategeera ku bannaffe, tulekeraawo okulimba, tulekeraawo okuba nga twogerayogera gwe n'obeeraawo nga gwe tosirikako. Kubanga abantu bwe baba tebannaba kuwulira kyoyogera tebasobola kutegeera. Abantu bakumanya nnyo ng'oyatudde naye bw'oba tonnaba kwatula kintu baba tebakutegeera era tebasobola kufunako obulabe nga ebigambo bye bitono oba ebigambo bye bisengeke oba ebigambo bye byamagezi. So tukugamba olulimi lwo luno luteekeko obufuge, obeere ng'ekisookera ddala toyogera buli kaseera era towa opiniyoni yo weetasabiddwa. Tulina abantu nga abuulira mukama we engeri gye yandizimbyemu ekintu kye, abuulira mukama we engeri gye yanditeeseteeseemu edduuka lye. Tusala amagezi otegeere engeri ebigambo bino gye bikufulumamu.